Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange naje sinzo bango otuwuliriza we bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina kino ekya National Unity Platform, agenze maaso n'okubalangira. Baani balangidde ng'abagamba abali b'enkwe bano abagenda maaso n'okulyamu eggwanga lyaffe olukwe. Baani balangidde okutuuka ku kino Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina kya National Unity Platform gwe tumanyi obulungi, omu ku ba leader of opposition ba well-known figure wano mu political landscape eya Uganda. Oli ku Yugi Update TV gwatana tweyungako nkutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako twerabirako na mukadde wabula mu abali Bulaaya abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo namwe mbalamusizaako nnyo kubanga mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati no tension egenze maaso ne drawing bwawo wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina kino ekya National Unity Platform, wakati n'ekitongole kino ekya EU, European Union. Lwaki entabwe eva kuki? Robert Kyagulanyi Ssentamu abavunaana olw'okuba nti nno bagenze maaso ne bengeejinga ne basinkana ne bamiitinga ne Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force. Lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde ali so concerned era nga sina musanyufu ku kikolwa kya European Union kyakoze ekyokusinkana Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Chief of Defence Force. Lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze gwe tumanyi obulungi nnyo yandibadde afunamu akasajja ku mbeera eno ey'okusinkana Muhoozi Kainerugaba? Ayina ensonga ze zaawa era nga ze zino wammanga. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze ono nagambye wa National Unity Platform, ekibiina ekimanyikiddwa nga NUP, abanyi mukimanyi nga kya People Power, agenze maaso n'okutwala voice ye ng'alaga obutali mu mativu ne meeting eyaliwo jjojjojjo gy'olyabalamu wakati wa European Union EU saako ne ba delegation saako ne General Muhoozi Kainerugaba Son of Yoweri Kaguta Museveni. Tukimanyi bulungi nnyo ono nno nga military officer maje aga UPDF. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okucriticizinga ng'agamba temwandibadde mmwe ekitongole ekiramba ensi eggwanga eddamba erya European Unions okubanga mugenda maaso n'omwengejinga ne Muhoozi Kainerugaba. Agamba kino kipointinga out contradiction obutakwatagana mu mirimu gyammwe wakati wa meeting eno w'olusinkano luno saako ne European Union's public commitments. Abagamba nti ekikola kye mwakoze kigendedde ddala mu maaso n'okulaga ekifuula nnenge wakati wa commitments ze bwe mweyama okubanga musaavinga naddala ku human rights saako ne demokrasia mu ggwanga lyaffe wano Uganda. Olaba ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu ali concerned. Agamba nti ekitongole kino oba eggwanga lino erya EU okubanga lyagetinze involved ne meeting eno ne Muhoozi Kainerugaba lya violentinze commitment yaabwe eyokuba nti nno balina okwegamba okusoosowaza demokrasia saako ne human rights mu ggwanga lyattu Uganda. Era yagenze mu maaso n'okulaga konsaani ye ng'agamba discussion eno wakati wammwe ne Muhoozi Kainerugaba undermininga opposition efforts okwadressinga issues ezigenda maaso mu political landscape wano mu Uganda saako ne civil liberty. Robert Kyagulanyi Ssentamu watu wagamba nyongera okujikiza oli ku Yugi Update TV ko sinzira obango otuwuliriza we bali kwekuumira ku mayengo gano. Wabula agamba EU delegation bano okubanga bagenda mu maaso n'okusinkana Muhoozi Kainerugaba kijjayo bannayuganda essuubi, kijjamu bannayuganda essuubi okulaba nga mu amawanga agadde gagenda okwenyigira okwengejinga mu kubayamba saako n'okulwanirira eddembe lyabwe saako ne demokrasiya w'eggwanga ate nga abagenda mu maaso n'okukyoboola eddembe ly'obuntu n'okuttatana demokrasiya mugenda mu maaso n'okwengejinga nabo ne mutuula mu meeting. Katwebuuza ensonga ki gye muba mu discussingako
kabanga akabonero Kyagulanyi kyagezaako okulaga nti kabanga akabonero akalaga nti nno bano babafujjirira omusimbi musobole okubanga mubika akatambaala mu maaso mwefuule nti nno bino ebigenda mu maaso mu Uganda ebyokulinyirira eddembe ly'obuntu saako ebyokuttattana demokulasiya w'eggwanga Uganda ebyokukwata mu constitution byonna temubiraba newankubadde muli within Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyalinga kyagezaako okubagamba wandibadde ogamba wakyali so concerned ku nsonga eno. EU delegation eno yatuuliddwa ne James Kayingaba yaliidingiddwa ne Ambassador Jan Sadik. Bano nno munaye bamaze okusisinkana Muhoozi Kainerugaba tebakomye musisinkana ye yekka wabula bagenze mu maaso ne basinkana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nsaako ne ba officials aba National Unity Platform ne bafunamu ku discussion ku Uganda political situation ku mbeera egenda maaso mu byobufuzi mu ggwanga lyattu Uganda nga bafokasinze ku kalulu akajja mu maaso aka 2026 general elections. Mu meeting eno Kyagulanyi yagenze maaso n'okuwakanya EU okubanga ya droppings strong opposition eri government. Mu bufunze yagenze maaso n'okubanga abanenya olw'okuba nti nno bagenze maaso n'okwadoptinga strong oppositions nti kino kintu balinga abakiinamu omukono ekya gavumenti ne actions zaakyo eziri emabega y'okubanga diplomatic freedoms bagenda mu maaso n'ogittattana eya Uganda ebagamba okusisinkana kwammwe kuno kuyinza okuba nammwe mukirimu emukono era muli mabega waakyo. Nga Uganda wetuukiridde okubanga tusemberera akalulu ka 2026 Kyagulanyi ne komenti ye eraga obutali bwerufu na bumativu ku wakati wa gavumenti saako ne international diplomacy saako ne baloko politician abali ratinga ku ggwanga lino erya EU saako n'omugaso gwayo okusupportinga free and fair election mu Uganda okubanga enaasobola okubanga weeri akageri kyekiri nti nno bano baalabiddwako nga basisinkana. Oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuwuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti nno twalaliikiridde n'ebigenda okujja mu maaso mu kalulu akajja aka 2026 kubanga kino ebikolwa bye mukola bino mmwe ng'aba European Union mwabalina okubanga mutuddawo nga mumonitalinga buli ekigenda mu maaso mu kalulu obubaka n'abeera fair na free eri bannayuganda naye kati obalaba nga musoose ku engage nga bano ate abagenda otegeka akalulu kitwennyamiza okulaba nga rifari agenda osala omupiira asooka n'agenda eri ku sayidi eri mu ttiimu gye mugenda okuwakanya n'abeerayo ko ebbanga erimala ne bafunamu ne ka discussion ate ekyo kyeraliikiriza nnyo ba opponents memba mugenda okuzannya nabo. Kaloba Kyagulanyi Ssentamu kyagezaako okugamba nti kitweraliikiriza era tetumanyi nti akalulu kano kanaabeera free and fair eri bannayuganda kubanga mmwe abalina okubanga muprotectinga mutulaze nti nno mubaakinga ebikolwa ebigenda mu maaso n'okukolebwa ku bannayuganda.